kala mazima tulwanirira eggwanga lyaffe tutoba nga tetukozesa mundu nga tuwogera bwogezi n'okwanika ebikyamu gavumenti byekola amagye ga Uganda ne Uganda Police okubanga batta abanansi nga bakozesa ssente z'omuwa omusolo neziwerebwa abazungu ze batuwa muri Canada, America, Bungereza. Ssente ezo nezikozesa gavumenti ya Uganda okutta abantu, basibira obwerere, ate abali enguzi ne baleka bamawanda, bali enguzi buli lunaku ne babasiba mu kati ne babaleka ne babba amabaati, baminisa Lugoloobi, Bamongi, ababbi b'amabaati, ababbi za Global Fund ne babaleka ne baba n'oba minisita. Kitegedde bakitatta baabata bali abatemu bebakwata n'emmundu abalina AK-47 ebyo byonna bw'obiraba netulwanako naye coalition leaders basirise tulinga abatalina bukulembeze bwa nnono. Kale ye Ssaabasajja Kabaka tusobola okugamba nti yatugamba bannange mugende munwanire nange ndi mukomera. Ssaabasajja kubeera tewayinza kubaawo kintu mu Uganda Ssaabasajja nagamba neemukakali tekisoboka era agamba bugambe munzite ne sijja bagamba yo weebusoga baggalira mu ggalire kyabazinga taata tukunakuwalirako yolaba kutega abantu batali basoga ne bagamba nti basoga nabo ono mutano wa Diana Mutasimbwa ni balieku badana Mutasimbwa mbu basoga iva nange niba chuba wigwa neggwanga lyongo li munsi eyo kati ate yo wa 40 omukama kamba iguru oyo ye tuliwulira bulizi nti mulwadde alinga ataliyo yalaga 40 etambula bulungi nyenga 40 eyo eine mmere nungi eine ebyobulambuzi naye generation eri mu kunywa walagi enagwe bagobe Rwanda kukira 40 nayingira 40 mubende kyegegwa generation eri mu kufa kumacha n'olweggulu sirimu atambula alinga omugabule baana bazalya ku myaka emitogo bayirungi galinga amayumi jaga anyway bogenda kusadiza eri Bunyoro bambi kati gundi yalinga kabaka we Bunyoro